kati omukolo ogwo Dr. Ssebunya Hamza yali awerekedde mikwano gye ne tugenda tukola omukolo ne kajja sisuubira nti waliwo yali azzeeyo okukolayo omukolo eyekangulumira ogufaanana ogwo gwali gw'amaanyi. Nkwaniriza nnyo wabale kutulaba gyonna gyosinzira okutulaba nze Mayanja Geoffrey aka Mr. Wagwan nalyongerako awo mu maaso awo so olunaku olwaleero Wagwan otiddemu sinza kutya Wagwan man kakati olunaku olwaleero nsaliddwako nzeebakidde awo atuwayiwayemuko ku mboozi tonotono omusajja ono akola ebintu bingi okusokera ddala nasooka mumanyira mu bazeeyi b'ebbama nga sinamanya nti akola omulimu gwonna bazeeyi b'ebbama nga mukyaliko NBS nakeranga nnyo okulaba abazeeyi b'ebbama ku makyawo bwe mwava awo ne mudda muwagategedde ne bamuyayo eganja ne mugasoma kakati ate oluvannyuma era tewali yali asomye mawulire ngaffe mu Uganda agakomedi amawulire tegabaamu comedy tegabaamu ki wabula amawulire agaali amatuufu ate nga ganyumira n'abagalaba okitegedde mu Uganda eyo format effeffe kaffe twagiina era bwe twava ku mpewo za TV nekiggalwawo kwegaffe twemalirira kyemwakola kye bayita batya kwe kwongeramu ebirungo kati kye twakola mu kuzannya ebikonde kye bayita knockout twajja ne tukuba knockout omuntu bw'ataazuukuka ne tumuvaako kati tulinda gwe tulwana naye omulala tetumulaba nenga omulimu mugwebale omulimu tugukola nammwe mwebale kutunoonyanga ensi nesobola okutumanya nti naffe gye tuli kubanga abantu bangi nnyo bakola ebirungi eyo naye ensi tebamanyi so kati nammwe abatunoonya nga Mayanja Wagwan Mr. Wagwan ng'onoonyeza nange nkwebaza omukisa guno gw'ompadde okulabikako eri abantu obeera bize omuntu yenna okuba ng'osaavinga abantu bangi olina kuba bize ate era omuntu bw'aba tali bize aba kireereese kati nze nalwana nnyo nve mu bwakireereese nfuuke ow'ebbula nsobole okuba nga ebimbuziza birina ke binnyongerako yenkola yange bwetyo nga tuzeeko mabegako wali mubazeeyi b'ebbama nga mukyatambuza ekintu ekyo lwaki kyayimirira abazeeyi b'ebbama tetuyimiranga era tukyaliwo kubanga toyinza kuyita bazeeyi b'ebbama nze ne sijja Mteweta n'atajja Muyaye Ganja n'atabaawo ne Disani Kasasa twali emitweji ena naye kyatuyimiriza mu comedy oyo bwe twali tukola abantu nga abanyumira fe twakolanga comedy ng'omuntu ajja kujja n'omwana we ne nazaala we bonna nga balaba ekintu nga kibanyumira ekintu nga kibanyumira kakati bwe twalaba ba comedians abalala abajja okuvuganya ne betwali tukola bo tebakola comedy bajja kuwemula nsi fe ne tusikamu Katonda ne tugamba nti why fe tuzadde ku baana tulina bannazaala tulina n'abantu katuve mu bawemuzi katuve mu bawemuzi abawemuzi ne tubawa platform bwe banakoowa abantu okuwemulibwa fe nga tudda era abatumanyi tuboneka bubonesi olyaga nti era abazeeyi b'ebbama nina obbalaba kapere yampa surprise nali mukolako interview magako kaawo kati yaleetamu Kapale nga sitegedde nagamba naye Kapale muwa amagezi Kapale ave mu comedy w'okuwemula kubanga okuwemula okwo abantu babiraba bulungi nengamba kivuddemu Kapere kwega naye nga akiraba nti banna abamu basusiza era tekikomye mu comedy yekka kigenzeeko ne mbayimbi waliwo nze omuyimbi omu eyajja ku stage nali ndi ne family yange tugenzeeko Kavumba mu show ya David Lutalo ku Easter Monday y'omwaka guno 2022 ntutudde abantu bangi nyabo obuvunaanyizibwa n'abaana baabwe babaleese family day out banyumirwe omuyimbi bwe yatuuka ku stage mulimu abaana abalaba mulimu abantu abakulu mu myaka mulimu abavubuka bonna abalaba natandika okuwemula ensi
batutadde abakola kino batutadde n'abatakola kino babatadde ngabigamba asulawo bisule nga kasuka entungo mu show nempulira nenkwata ku mutwe bwe ntinze n'abaana bange ne mukyala wange nenga tuli kuki lwaki eno show tetugivaamu naye nga ffe twali tugenze kulaba David Lutalo kubanga ye kyakola ensi yonna ekola ki ekyagala nuli we yayingirawo n'atukuba ebigambo ebinene mu matu nga yeetaaga nakugjawo bujja nga poliisi yemutwalira nakabangali akati abantu bagenze beeyonoona bokka mu mirimu gyabwe ate ne beevuma nti tebakyafuna mirimu naye nga emirimu bebakola ki bebagyonoona katonda bwakuwa omukisa noyagalwa abantu nze nebaza katonda nayagalwa abantu abantu bwe banjagala tebanjagalira mu kimu nze nina ebitone ebyenjawulo ebisukka mu 10 bye nali neerabyemu kusooka kwa byonna nze ku masomero nali muddusi wa misinde miwanvu nga nziruka emirundi 25 neneetolola n'ennamba emu n'ennamba 2 agenda okuba nnamba 2 wange n'omusanga n'omuyisa nemusanga nemuyisa nga alinayo nga nze maliza nga alina okwetolayo omulundi akwate ekyokumeka ekyokubiri neneevumulamu ekitone ekirala nali musambi wa mupiira naye nga sisamba ddakiika 9 nga nsamba eddakiika 2 ku 15 naye nga bampita goolo we ziganye goolo ziganye muyingizeewo sendagire wakiri nga gunneekoonako ne gukola ki negunywa era nituvayo ne goolo nali mumezi wa bigwo era nze okukwata gwe wagwani ekiganda okukwata ekigwo tontwalira ddakiika 3 oba sekendisi 10 nga sinnakumegga ne bwoba bakutenda ebyo nali mbimanyi nnyo naye nekizuula oluvannyuma nti nnamu talents endala neneevumbulamu eyo eyabazeeyi b'ebbama era nengikozesa neneeyongera neneevumbulamu talent endala ey'okuwandiika ennyimba oli mwandiisi wa nnyimba kyembadde sikimanyi naye sisobola nakyogera mu bantu nti mpandiika kubanga bajja kundabamu ebintu bingi bagambe nti maama ebyo byonna omusajja nga yatujjirira bamuwa full package naye ng'oli bwantuukira tuwandiika oluyimba nakuba hiiti era nnyimba zange mweziri ezahiitinga mu bantu naye nga saagala kuzoogera ano nti gundi oyo oluyimba olwo lwange naluli lwange nga tutunaba kuvaawo awo Princess Amira muwandikireko ku luyimba ng'okyali naye luyimba ki sibookya wani okimanyi abantu abasinga bo bamanyi nti wali just manager anti manager ekizibu ky'ensi abantu nkugambye nze nina ebyenjawulo bingi nina nebye sinneevumbulamu naye nga katonda yabikola ki yabimpa era time mukama bw'ali ginyongerayo mu maaso nja kwongera obyevumbulamu birabisibwe eriki eryensi sibookya twamuwandiikira namu mmotoka nga tuva ku mukolo emukono twalimu nze Dani Mugula ne mukyala wa Dani Mugula eyafa gwe bayitanga Frida Namuddu ne Princess Amira kati Princess Amira yali atudde maaso nga Dani Mugula ne mukyala we be batudde emabega mu kamotoka kange nvuga tuva ku mukolo awo Amira nga muleeta ayimbayo ensi tennammanya tuba twakava erugazi bwe tutuuka tulinnyalinyalwo kampani ekola esaanuusa oba byuma oba ekola mitayimbwa awo Amira we yasabira muzeyi Dani Mugula amazzi emabega n'amugamba muzeyi Dani bampe ku mazzi kati muzeyi Dani yali anoonya eccupa ya Amira okugimuwa neŋŋamba Amira nti ekyo kimanyi kyoyogedde nti luyimba n'agamba tiye ne mugamba nze siri muyimbi naye kati yimbamu ekigambo kino bampe ku mazzi ndakaasira nfa ono omwana omutima gumpakuka kyonna kyali muli tugenda okuva awe Rugazi okutuuka emukono nga tulina vaasi 2 ez'oluyimba olwo kati waliwo kakolasi ke nali ntaddeko nga kagamba wanyenyezanga kayembe kato wansogola ndi bwenvu kati ne katawooma bulungi nga tunoonya bwe kamaakinga na kino bye twayimbye nebitawooma bulungi naye lumu tuba tuyita oba mu wino oba mu kikuubo netufuna bano abeetisse emigugu abajja bagamba vas sibookya mulago nitugamba eyo kolasi y'oluyimba luli eno netugitonyeza era olwatwala ewa Croch oluyimba olwo lwakuba abaproducer 2 gundi yasooka oddukuba
Dr. T computer ne crashing enyimba zonna neziyiwa lwe yayiika lwe nkwatamira ne mugamba tugende wa Dr. T ewa Croach era olwatuuka ewa Croach ne mugamba nkimye hiti wano egenda okujjayo omwana ono emufuula omuzibu mu nsi ate n'ebintu byoboto bwobyogera nebiroka andi Katonda andimu mungi mwabamu mugoberera Katonda andimu okimanyi ntwaleta fresh jaja mu ngeri y'okusaagirira ebintu byonna mu nsi tolabanga omuntu ng'ali serious nnyo nolowooza nti agenda kukola ekyamagezi ebintu byonna bijja bisaaga nze bwe twatambulanga eyo kyamayanja ajja tugende kukwate fresh jajja nga omusajja ono atumenya naye ssebo omukazi yafuuka ekizibu e Uganda ate kati lwakuba namuwumuzaamu naye era mu mikolo abadde akyakolera abantu buki bulungi naye namuwumuzaamu olw'okuba nina ebirala bye nakwatagana nabyo nga ntandise factory yange ey'omwenge naye ndaba nga nina obudde butonotono naye ngenda muzza mu Gw'omusanvu omwaka guno tulina oluyimba olupya lwe tugenda okuteolwa fresh jajja baluyita akalipo akalipo kajja tukalinde fresh jajja agenda kuba akalipo mugenda kawulira hiti ya mira nejja Croach n'agisabula nakuba eri naye oluyimba naluwulirawo nga ndi mu studio ne ngamba Croach okubya oluyimba era kendo tutte lulindemu omwezi gumu Croach n'agamba nkwekakasa nalutuusiza gye nali nkola ku Radio Super nendi wa programs director ne muganda nakayimba kano waliwo omwana yakayimbye nze managinga naye tukazanyi twakazanye ennaku ndowooza nga 3 ne ngamba Amira naye kimanyi twakubya hit nga naye takyewulira muli nga loza mwayimbyemu biyimbi naye nze bwe ntyo abantu nze oluyimba olunaakolerawo nduwulira mangu ne Muzeidani Mugula waliwo ekiseera ye yali yayimba dda naye waliwo ekiseera we yakkira n'abulirayo ati nankwasa ennaku naye nga omusajja ono yayimba nnyo lwaki abona asigala emabega nga nze nekinnuma avuge ku mmotoka mba ndina teteyo bansala enviiri ngenda okulaba ng'ayita mu ndabirwamu gye neerabiramu nga bansala enviiri naye nga omusajja nti bw'omulaba enkya munzigireko ennamba y'essimu era Muzeidani bwe ntyo bwe namukomyawo ne tukola oluyimba abagagga be babintumye mwalukola babiri oluyimba olwo yeye yaluwandiika yaluyimba naye nze bwe namutuukidde nga mugandi muzeeyi nina kyenjagala okukolerayo Katonda kyempulira kyayagala nkukolere naye njagalayo oluyimba lwo oba lukadde oba luki tulukolere vidiyo n'agamba nina ennyimba empya mmegagga be babintumye ne mugamba olwo lwe tuba tukola tulukola buli kimu nendiwa promotion oluyimba ne lukwata era ne mukomya mu by'okusaaga nadda engulu era nakati ebbanga lino lyonna abantu abadde bamugula ku lw'abagagga be babintumye ne muleetera Katikkiro Jebbi Walusimbi ye yamutikkira engula ey'okuyimba emyaka 40 omukolo gwali ku obligato wali ne guba mulungi nnyo so kati nze nengera nendaba Katonda kyanaatusobozesa okukola ebitone bingi kukweyo byoyogeddeko ate kino ekyokugerera emikolo okyezuulamu otya ati ekyokwogerera emikolo nze nali sigenze nakwogerera mukolo kati ne wabaawo mukwano gwange yaliweeyo Kawempe nga nakawebwa omulimu ku Radio Super nga nakakolayo emyaka egyo ebiri ani mukwano gwange oyo naŋŋamba bakidde awo njagala onoonyeza omwogezi w'oku mikolo mwe muli mu bantu eyo nange nina mukwano gwange omu gwe sijja kwogera wano nga mumanyi mwogezi mulungi ate yaliko menta wange mu mirimu egimu ne mugamba waliwo omulimu wa mitwalo ameka 5 ne mubatwalira ne baddira emitwalo 40 ne bagamuwa n'asigala nga abanja 10 kati emyezi ne gitambula gumu 2 okutuuka ku mukolo nze nave nakanzu yange n'amakooti gange kugenda kuwerekera mukwano gwange ntuuka mu kifo wetugenda simbula ku ssaawa 4 ndi awo nga abantu bwe bajja abalala okutuusa omugolero yaŋŋamba omusajja waaliwa kunzaani ky'omwogezi gwe watuwa nti ye ate mumubuuza nze nga nabawa n'essimu ye ne mumuwa ne ssente nti tetunnamulabako ne mugamba omukubire okuba essimu ng'omusajja azikwata
nga takyakwata olwo nga yafunyeyo omulimu omulala omuzito simanyi nga takwata masimu amasimu tugakubye tagakwata nange nkubye mirundi nga 10 ndowooza oli yagenda okulaba nga essimu tugiremeddeko nnyo nakwata natugamba bannange n'essimu gyemukuba eri ku kyaja ne mugamba wa nti eno embaale bugisu tuli kawempe tula ku ssaawa 6 tugenda mu mukolo neŋŋamba banna nembagamba nanyini yo temusobola mumpaako nti yagirese wano n'agenda nensiriikirira nenkwata essimu yange nenginyonyogera nenoonyaawo nga newaddeyo nkolerose y'emitwalo ameka geraamuwaako nenkubiraawo ku mikwano gyabe bemanyi aboogezi nasooka kukubira mwai mukasa kafe nemwai mukasa wooli nti siriiwo ngenda mitiyana nenkubira omulala sebutaata wooli onyambo gyonkole nti siriiwo nabo ne bampa amasimu g'abalala nakuba amasimu g'aboogezi nga 10 nga bonna tebaliiwo balina emirimu okutuusa omusajja nanyini mukolo lwe yalaba ndowooza nga ekintu kinsobedde nga kinkutte nnyo ku mutwe nagamba bakiddaawo tugenda oyogere nga ku leediyo oyogera nemugambe ebya leediyo nebino birala nze eri nkola bazeeyi b'ebbama eno ngenda kukolera bazeeyi b'ebbama nagamba nze nsazeewo n'omukolo gwange nali njagala gwoba ogwogerera katonda wange kubanga oli nali simumanyi n'aboogezi nali mbalaba naye gwe olwokuba olinamu ne kulinnya tugenda oyogere nasooka nga nziramu nga nkubira omwogezi mwami mukasa kafeero nga waayi batandika batya nga mbuulirayo ka puroguramu awo nga ngamba kwata bayibo gijjeemu ennyiriri bwezi nga nkubeeka nga bandeetera bayibo nga ntandika kukoloboza obunyiriri bwe banambuuza akati bwe ngenda ku mukolo nenkubira omwogezi w'essaidi yawaka nemugamba munnange siri mwogezi nagamba kati gwe jangu odde ewaka omwana oyo bamuyitaani erinnya omwogezi oyo erinnya lye ndyerabidde gwe nasooka okwogera naye emikolo naye nga bamuzaalawo kazo omwami amuzaala bamuyita Kambugu naye mwogezi wa ku mikolo naye omwana oyo omwana we yatandika muto okwogera akati nga ngamba jangu odde ewaka nze nkole ki nze mbere mukubako nze ndeeta abako nga nzirukaka nga ngenda nga mpitiramu akati ojja kumbuuza kino nakino bw'oleeta ababuuza obuuzaawo kino nakino nga ntuula mu mukolo omukolo gwennyini nagufuniramu emikolo egyo egy'essente endala omulundi ogusookedde ne baŋŋamba oyogera bulungi nange nga seetegeera bye njogedde ate okuva olwo nali nziza emabega nakati najja nandabula nyongerako kino nenjiga nasanga emikolo girimu fayini girimu ebintu ebinyiza abantu nze neŋŋamba abantu byensanze muno sibitegeera nze kanoonye ekintu omuntu wanajja nga bw'anaava mu mukolo tagenda kuyoya theatre nti nvudde mu mukolo ate kangendeko kula bonita ndaba omuzannyo nvuddemu nentandika format eyo eyange gyolaba ekola omukolo ogunyumira abantu ne banyumirwa ne baseka ne basanyuka naye nga tegutyobodde nnono nga gusigadde mu nnono kubanga eri omukolo abantu abagufula siriyasi bakubera siriyasi abo ne bavaawo nga bakooye nga n'okunyiga banyize omuntu agamba bano aboogezi bye baliko tetubitegeera kubanga olemeddwa okutegeera n'audience gyokola ki gyolimu nze olwategeera ekyo kyekinyambye okuba ow'enjawulo n'obuyiiya bwange bwennyongedde mu mikolo okoze emikolo mingi egy'abanene egy'ababedde ne sente nozifunye ebyaddala sente zo anti kakati era abantu omuntu agaa nti sente nzifunye aba tamanyi kyayagala mu nsi sinnafuna sente okwogera nti olaba n'abasajja abalina street z'ebizimbe era bakyasolooza abapangisa abo kitegeeza ki tisente bakyazagala kakati ku mikolo gyokoze egimu ku egyo kwe kuli omukolo gwa Rema guno ne Hamza omukolo ogwo ani yakubira simu nakola omukolo ebugerere kangulumira twalina omwogezi kati ye chairman waffe aboogezi bamuyita Ismail Kajja twalina Kajja ku mukolo ogwo ekangulumira nga nze ntutteyo ebyuma byange ne Kajja ye mwogezi wa waka kati omukolo ogwo Dr. Ssebunya Hamza yali awerekedde mikwano gye ne tugenda tukola omukolo ne Kajja
sisubira nti waliwo eyali azzeeyo okukolayo omukolo eyekangulumira ogufaanana ogwo gwali gw'amaanyi omukolo gwanyuma okumanya gwanyuma enkuba yatuuka ekiseera neyagala okujja okutukuba ng'eri yonna enkuba ogiraba etonnya mukama ndowooza nanjogereramu neŋŋamba mukama ndi wano ekangulumira buli muntu nansanga ku mukolo ogwo kyaŋŋamba ndi wano ekangulumira enkuba tenkubira ekangulumira njagala etonnya eri yonna wano etuleke tuleereme kutonnya enkuba eyali etandisa okukasuka amatonda amangi mukama nekyaba ecu nesirikiraawo neŋŋamba mu dakiika 15 mukama n'omusana gutuwe gwake neguddamu negwaka akati Dr. Ssebunya kwabo be yawerekera mwemwa yanyumirwa nnyo bye twakola ngu yaŋŋamba n'agamba banne nti bwe ndiba nkola omukolo gwange ttiimu eyo yonna nga bwebadde awo bwenjitwala bwe bajja okunkolera kakati era twebaza Katonda nga bwe yatulaba fembife twali ku saidi ye omukolo mwami Isa Musoke n'abeera awaki awaka naye Ssebunya yatulabira ku mukolo guli ne mwami Kajja Ismail era ekiseera bwe kyatuuka natugamba mujje munkolere omukolo gwange ne bwe muti kwe kuyingira mu mukolo guno ate nga ne Kayemba ne Rema nzize nga mikwano gyange nga nkola nabo ebbanga lyonna kusomozebwa ki ku kyafunye mu mikolo kozogamba nti kino kyo kinsomoozezza okusooka kwa byonna emikolo olina kutegeera bantu bw'oba okolera mu bantu olina okumanya nti mulimu abalina empisa mulimu abatalina mpisa mulimu abayombi mulimu abatayomba mulimu abavumi ng'olutuuka bwoti ku mukolo ne bagamba oyo ye mwogezi n'akutandikirawo kakati gwe olina kwetegeera bwetegeezi nti bwe mba ndi kino nga sigenda kivaamu mu lunaku lumu oba 2-3 gwe olina ennoonya gy'onoonyaamu abantu aninza omuntu ne bw'aba agenda kunvuma ng'anvumira kituufu kati nze nina omukolo gumu ogwandeetera okusomoozebwa nakola emikolo ng'ena emikolo nagitandika lwakuna kati ntuuka ku mukolo gw'oku Sande nga nakooye nnyo bwe neeba akasaate kamu alamu kakati nenkeerewa okuva awaka mbeera gayaza yiri manyangwa kati okujja okuyitaabwo bwonna nga nzukuse essaawa 3:4 nga tugenda Mpigi ngenda okutuuka ng'abako ku ssaawa nali ndowooza nimpererwe ng'abako balinze nze Mpigi ku bikondo tugenda mu mukolo kati okupapa ennyo ne sokisi saazireeta zerabira ku kameeza akati nenzija naye nze bw'ontandikirawo okuyomba nkuddiza komedi kubanga mmanyi nti gwe bw'ononvuma naye bakeddeawo lwaki otukoleze nga nkuteekawo ekya komedi kati ekya komedi ojja kulaba ndi gweyogera naye musiru naye nga nze bwe buwanguzi bwange kubanga nakitegeera nti obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo kati gwe olina kugonda n'okola ekyo okusomoozebwa okulala kwenfunyemu omala okukwata olunaku lw'abantu wano omuntu nakukubiranga naye olunaku olwo lwayagala bw'otaba wa mutima mugumu nnyo osobola okwonooneka mu bbanga ettono sente n'ozijjayo kakati bali bakuwa katugeze bakuwa $2 million omulala najja nagamba bakuwa 2 nze nkuwa mmeka nkuwa 3 kakati nkuwa 3 abakutadde mu kusomoozebwa era nze abantu sibakkiriza na kwogera nabo sente kasita oli ankubira nti olunaku olwo we luli nga mugamba leka ndabe mu dayali bwe nuna mu dayali yange nga olunaku balutwala nga mugamba siriiwo noonya abalala naye walabiri byagamba nti bakuwa mmeka kubanga noowe ne bw'oba ne sente nnyingi ate n'ozimpa neyampa entono gwowe nnyingi nga bwonjagala n'owentono bwakola ki bwanjagala kati nze nkola services zange zitambule nga bwe zirina okutambula mu nsi buli omu aŋŋanyulwemu ayina n'atayina bonna banfune mu kyenkanyi nga tumaliriza essaawa zino gwoli mu kivulu kya abadde katonda w'abanaku yabadde mwene ensonga ekya pasita Bugembe bwe tugenda okubeera nga ennaku z'omwezi 3 ku Hotel Africana obadde mbivulu bingi byotegese ebyenjawulo ate obusobozi obujjawa obukuteeka ebivulu akati nakugambye nina talents nyingi buli lw'oba nga okolagana n'abantu bakuwa
ekirala kyoyongerako kutegeka ebivulu kuno nakuyingira nodda kubanga ne concert ya Princess Amira nze nagitegeka n'ekivulu kiri kyegambye kya Muzeidani Mugula nze nakitegeka nina kampani yange bagita Jovi Promotions Jovi eyo yali enoonya lwakuba ne bannabitono abategeera batono era nze mu bannabitono abo lwakuba saagala wano ku mentioning abantu ninamu bemmanyi nti oyo ategeera nga mukubira essimu egyo ne mugamba jjajja kati jjajja ayinza okuba ategedde gwenjogeddeko kuba tweyita jjajja muzzukulu ne mugamba jjajja tugenda kuba ffenna egindi muzzukulu njagala ssaawa mmeka z'omugambye ziba tezinnawera ng'atuuse kati abo nange bwemba nga mu meetings z'emikolo nga gino mu kugira mu kuteekateeka muwaayo mangu kuba amanyi kyakola ki bw'oba ositula ebitone ng'ate totegeka obaamu ebitulituli na kino kyetaaga bw'oba gw'ositudde asituse mutambuze omulaga ensi awe natandikira okukola ki okuteekateeka n'okutandika okuyingira mu bivulu by'abalala kati okuyingira mu show ya Pastor Wilson Bugembe eno gye tuliko egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 ku lunaku lw'abajulizi guno omwezi ogw'omukaaga ogujja Pastor Bugembe y'omu ku bayimbi bange ab'omunda kubanga n'omukolo gwe yasooka okuyimbako ng'atandise okuyimba mu mikolo nze nagumutwalako gwali gwakuyingira nnyumba okyamirawo maya n'ogenda munda bayitayo bulwanyi nze nasooka ng'olya ngamba naye oyana ne mugamba nti olw'okuba twebaza Katonda katuleete ne Bugembe abeere mu ki mu bayimbi bano ne tutandikira awo kakati Bugembe nze nzize mwagala ng'omuntu kubanga nnyimbira ennyimba ezintula ku ki ku mutima kati bwe yayimba oluyimba luno oluyimba olwa Katonda yabadde mwene ensonga alina kasitole ke yayogera n'agamba nti covid yamuluma kati ate nga nange covid yakola ki yanuma nempulira neŋŋamba ate nga nalaba bangi abaafiira mu biseera bya covid nga bamu tebafa covid nga bafa stress oli abadde alina amabanja n'alowoozaamu ebbanga lyatamanyi ligenda ttambula amubanja tawummuza abantu ne bafa naye ndaba nti Katonda nange mbeereddewo ate bwe yayongeddeko oluyimba olulala lwo ne luntinkuula ti Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku nange bwe nepimapimamu ne benalidde nvudde byoyiseemu byonna taata wange yafa nina emyaka 11 ne ntandika okutoba ne maama wange ne taata wange omulala maama gye yali afumbiddwa nga nze omujja na nnyina nendaba ne wendi ne wennatuuka ne bensitudde abagamba nti ddala omusajja oyo yanteekako omukono gwe nekyendi n'abaana benzadde n'akayumba kange mwensula n'obumotoka bwange bwentambuliramu ne kafactory kange ndabira ddala nga Katonda w'abanaku akola ki akola ate nga yabaddemu eyo ensonga nze nno nenfuna ekirowoozo ye nga tannakifuna nendaba nga ekintu kirungi kyategese ennyimba zayimbye nenzijukira nti pastor yakoma okukola concert oba mwaka ki kiseera kiyise ng'ate ennyimba zonna zaakuba ennyimba ennungi nensalawo neŋŋamba kamutuukirire kali nze bwe mba ŋŋenda okuyiiya obwongo bwange simala gatomera nasooka neŋŋenda ku graphics nenkola poster nemmukubako nendaga proposal yange Hotel Africana ebifo ebyo byonna nga bw'obiraba siinaamu neyadde nekiki n'ekikumi naye nze obwongo bumpeereza nti mwoyo ayise ku ggwe tulage nti Katonda w'abanaku akola ki akola nankwata posta yange namusanga yakava mulankyawa nentuka bakidde wato ngamba ki olinayo omukolo gw'oleese kandi ze bamanyiridde ne muganda ese omukolo ate ogugenda osinga emikolo gyonna gye wali okoze n'atulika n'aseka nagana bakidde awo ine fujjo nga muganda naye pasita byonna tugenda byogera nga nzijayo posita ng'ogimukwanga ndowoozezza bwe ntyo naga bakidde awo nze nga sikyakola konsati zino ntya nnyo okuswala mu bantu abantu bayinza obutajja ne mugamba pasita tugumire wamu
abantu ffenna tubayite tubasabe bajje bakubeererewo. N'agamba ate mazima nina n'omulimu omunene nnyo ogwo gw'okumaliriza ekkanisa ya Mukama. Ekiseera ky'oleeteddemu ekintu si kibi naye bweraliikirivu bundi wamu era nange bundi awa. Naye nga bwe manyi nti Katonda w'abanaku akola ate nga yabadde mwene ensonga tuteekwa okujjuza buli kivvulu Mukama nga waali. Era buli kivvulu nsaba busabi abantu mwenna gye muli okuva ng'ennaku z'omwezi 3 Hotel Africana gwe ne bw'onootugoberera mu shows zonna 6 ze tuyina ng'osasuddeyo ku Africana n'ovaawo n'ojja ne ku Yemukono n'ovaawo n'ogenda mu ekyotera mu tawuni n'ovaawo n'ogenda ku Yemitiyana mu Ggombolola n'ovaayo n'ogenda ku Yeruwero mu Kisaawe n'ovaayo n'ojja era ne tukiggala ffenna ku Worship House wane Nansana tetukulinaako mutawaana. Ojja kuba otubeereddewo. N'olwekyo mbeegayirira bamaama bataata basenga bakojja nange ngeyatwalira munnange ekirowoozo bwe naalabanga ddala kye namutwalira kibooze kijjudde lwe ngenda okwebaza Katonda naye lwagenda okundabamu ate ekirala kyabadde tamanyiimu. N'olwekyo mbeegayirira nga 3 tujuze Hotel Africana n'ebitundu byonna ebyo byemenye Hotel Africana emitwalo 2 bano abantu baffe n'abakozeekozeemukko be tuyita ba VIP mitwalo 5 saagala kunnyigiriza abo mitwalo 5 njagala kuba nze n'abantu bange 10 ku mmeeza yaffe miliyoni 2. Kakati nga bwe manyi Pastor Wilson Bugembe ne gyavudde ne waatuuse n'ennyimba zayimbidde bannansi n'abantu baali mu mayumba gaabwe nga ze nnyimba ezibanyiga ebiwundu nga bafunye ebizibu mwenna mbasaba ku olwo tuggweyo twenyigire wamu ebiwundu ate tufune ne ku ssanyu erigenda okubeera ery'omulembe. Nange olwo lwentegese okwambala ku kasuuti kange akapya sigenda kubaamu basolooza ssente. CRK promotions yakikoze Planet yakikozeeko dda ebagenda nange njagala mbeereko ndaba 5 gyange njiina era nasazeewo newankubadde ndi kubategesi naye 5 gyange nino gijja mu mpale njisasule tikiti eyo njikole ki ogiteekeyo ndabe show era tickets zafulumye gwe mukisa gwe tuyina ozisanga wano ku Tavern Woods bojja ogulawo tikiti yonna gy'oyagala ne bwoba oyagala ya mmeeza ojja genda ku church ya Pastor Wilson Bugembe tickets gyeziri tuyina CRK Planet wali emakindye nayo tickets weziri ne ku kifo kyennyini Hotel Africana tickets weziri ne ku Judy Color Solutions mu kibuga Kampala wakati tickets ozisangawo ne petrol stations zonna eza Starbucks ziteereddwayo zitandika okugulibwa abantu. Tulinde lunaku lwanga 3 abava mu bajulizi abanasooka okulamaga olumaliriza okulamaga nga tukkirira ku Africana nga tulyoka tuyiikaawo ng'ate naffe twewaako obujulizi ng'ate bwe tusanyuka bwe tunyumirwa bwe twebaza Katonda kusaba na kusanyuka. Amina. Netuyinza kusukka waawo emboozi ya muzeeyi Bakiddaawo ku Lusendagiro giwulidde so twagaza birungi byereere weewaawo ssebo naye era ndinyumirwa nnyo mu mikolo gye nkoze nga n'ogugwo mweguli kubanga sinnamanya oba bakuwanjula oba tebannakwanjula ndambaga tebannaba naye inshallah anti inshallah omungi tazimba mizikiti tulina okufuna ssebo leka nokwogere ssebo nga nsasudde ati gwe mayanja wagwana oli wa bwereere. Amina. Kubanga ebyo mbikoleddeko ku bantu waliwo omwana bambi namukolera omukolo gwe naye namuwa buwi yajja nankabira nagaba ngamba oli wa bbeeyi naye nakwagala ku mukolo bwe guti ne mugamba kati abagwandi ndi wa bbeeyi nsazeewo nkuwe bino wammanga oleme kumpa ssente kwadde omwogezi nange mbeewo ne katumwa sasula byuma byange emiliyoni eje ya Uganda ngene nkolera omukolo naye namukolera omukolo nakabiramu n'amaziga nga takkiriza kye namugamba so Katonda lumu nekubi yali awulira oluusi abantu batwonoona eyo naye nga takkozesangako takubiranga ku simu natandika oyo wa miliyoni 5 oyo munaamusobola tajja kujja oyo bwe munaamufuna ku mukolo ng'akwata omulala ebyo byonna abantu batukonjera ne batuteekako ekko eddene naye oluusi si kye tuba tuli neyanza nnyo neyanze okunkyaza muzeeyi tetuyinza kusukka waawo beera bulungi.